Chali betajja nabo yeka Bizonto omugobyeyo kitegeza ogenda mujira ati basi bayimbi nze muyimbi agenda ku Jajja Zonto project style kijja okuba music nimba zouk urumba ne soka tuwe mwakapera oh Maria nina oyine empisa nnungi n'amaka gaffe ogawadde ekitiibwa okumye bulungi nnyo Maria ndina oba nyimbe gwe kalo nedda oze wano ngozesa bakola bone Chameleon kisoboka kubanga kituufu kubanga Chameleon alina yo kuva mu 98 atanaba kuyimba nga terina amanyi nga tugenda naye Kenya nga tugenda naye Rudda we kituufu buli omu yalera munne kati waleebwa abaga nze nkuba instruments bw'aba asazeewo kumpayo kolabo nsanyukirako busanyuki Chicheyo ibanga lirinze ebibinyuma Olimba mwaluwandise kyetwetakisana kuwandiika ne batuyingira kati mu studio tugekola satweze ekiro ng'oluyimba weeru kompyuta bana hard disk human being bana head disk kati biri mu lingi bijja kuvaamu Chameleon omusajja tomubikka ate omanyi gwe otula mu ngoma buli omu agamba buli omu awulira mu baafu ekyo si kikulu ajja kwerwanako naye banawulira nga dansi nange neesera Kazonto akatote kanyiige andi Zonto omuto si muyimbi muki comedian kituufu si muyimbi mu kibiina kya Wuma Moli nnyo wewandi genda okebere mu listi ate ogamba mpita mugenyi wano sizenga munnamawulire nzizenga muyimbi ne wano nyimiriddewo nga kati oli munnamawulire oli muyimbi oli comedian ndi mulimi ndi mulunzi byonna byange eboloya buli wamu ojja kunsangayo ate ndi mujjanjabi Chameleon wabadde eri oyogedde ebigambo abantu bonna ne beewuunya n'oyogera ku kintu mbu abayimbi babeere bayimbi bapromota babeere bapromota abantu batandika okwebuuza olabyeko ku wano ku promota mumanyi nja kugamba nti abaganda baga nti amazima gakaawa naye oba oteekateeka nga mwetege okukola ekintu ekigenda mu maaso amazima galina okuba amazima n'obulimba kuki obulimba so basically nja kugamba nti bw'otunya industries ez'ensi endala zikulaakulanye ne wano wenyini weekiri actually nti bapromoters balina ekibiina oba chat groups ezaabwe z'abapromoters omutali baki bayimbi ba DJ balina ebibiina ebyabwe ba bouncer balina UUBA ne ba Uber bana ba taxi balina ekibiina ekyabwe n'ababodaboda buli omu alina association bwe bayita ababodaboda bayita ababodaboda ba cyclists tebayita basaabaze okay kakati nze nsuubira okuteekateeka industry yaffe nga tugezaako gitwala mu maaso music ayawulwe we are all artists mu art mulimu abazanyi bakatemba mulimu abazanyi ba firimu mulimu abakuba ebifaananyi mulimu ababajja bintu binene nnyo naye tutandike okuspecializinga tumanye nti bano bayimbi bamukwata microphone ofuna bulungi ntinja ku example tutudda mu nfuga ya administration y'eggwanga tulinawo minister of tourism and wildlife for example ne tubeera ne minister of forestry kyokka nga te forest mwe mubeera wildlife ne baabyawula bisobola okutegerekeka bulungi bwe tunaba tuli mu nzigo tayo kuba nti no bwe bayita abayimbi ate mulimu bapromota ate mulimu babouncer ate mulimu bawaita mulimu byabuzi bitya ensonga tejja kugguka so mbadde nsuubira nti okirambulula obulungi twawule nti bano bayimbi bamukwata microphone twekolemu ekibiina era olredde ekiriwo ekya Uganda Musicians Association Chameleon gwe omu ku ba legend be tulina mu Uganda abayimbi bavuddeyo ebbanga liweze nga banoonya ani abakiikirira lwaki tovaayo ne weewandisa kwabo abakiikira nga gwaludde mu kintu maze emyaka 2 nga nkiikirira abayimba muno n'abayimba ebweru nze bendera yange tekoma ku boda ngisusa n'entalaaga n'owulira ndi Zambia ndi Sierra Leone kati okukiikirira nze ndaba loole yange mbagikoze ki bangimaze yes beneetika emirimu emingi ate nzije neesimbe kwa president neesimbe ku bwa secretary bannange tulina okuzuulayo n'abalala kyobala nti Uganda erina problem era nti bakuuza abayimbi abanene bangi bebekulu obiwaire Chameleon ne bongerako n'abalala emyaka 2 muli kiku kintu kyekimu because demwowanga mukisa kugenda kuvumbula abalala kati katuvumbule n'abakulembeze abaki abalala nabo batutwalemu gye buvuddeko Ndadi Mayinja yavayo n'agamba ayagala artist bamwe ministry akulira abayimbi kintu kino gwe nga Chameleon okyogerako ebyo byali bigambo bye era nze ng'omuntu nga sikinoomu wabanga agwanidde agende maaso naye ate suubira nti akalulu akanga ak'omuka mutuusaayo nsuubira bayimbi benyini balina omuelekti nga bamuteeke yayagala olina ekintu ky'oyogedde wali ngwe tubadde munda n'ogamba mu myaka nga 8
oyinza obumuzaamu n'olekera Palaso naye n'atwala mu maaso. Ate nnyingo zigenda zimenyeka. Oyagala yampeza emyaka 5 nga mbuka wale. Chameleon awo wennyini nyini. Wazzeemu oluyimba lwa Palaso lwandikuwaki. Teruli ku peegi ez'enjawulo. Abantu bagamba lwaki mu zonna wazzeemu ndikuwaki. Ndikuwaki oluyimba olwo lwa Palaso kituufu naye oluyimba lwa ddiini. Akati fe abaddamu kitaffe ali mu ggulu. Ani atuvunaana. Eri yali Saala nga bwe yagisaba n'agifula oluyimba nange nenyumira nange nensaba ngisaba. N'ogimusaba ye. Ate Palaso omusaba ntoola buto. N'empya okuba. Chameleon bw'omu ku bantu akiikiridde Uganda mu kuziika Magufuli. Tutumizeewo katono ku byabaddeyo. Kisookerwako njantangaza Bannayuganda nti neewunyanya abakira bange ekipya. Kulwa nsonga nti mukimanyi bulungi Tanzania nayo mbeeraka. Kenya mbeera wakane, Rwanda mbeera wakane ensi endala. Kakati ekirala njamujjukire nti emabegako Magufuli ya recognize Joseph Chameleon ng'omu ku bantu abasinze okutumbula olulimi Oluswayiri mu nsi yonna. Kati kyankwatako nnyo ne tufuukana ba mukwano mu mbeera entono ku nsonga nti ndi mukwano gwa President ekifitegeeza mbu muyita nti story kikyali wange era munyumya bunyo briefly n'emikolo gibayo egya gavumenti yaabwe era akuyita n'okola kino oyimba. So kati omuntu yatwala obuvunanyizibwa n'azuula nti wali Omunnayuganda ali n'atunda olulimi lwabwe n'amuwa respect eyo ne honor. Kati ate bw'atufaako nange mba nfiiridde. So nasituka nengende Tanzania ku lwansonga nti Tanzania bangaseeko nabo kinene nnyo era ne bugenda ku social media pages zange actually nja kibagamba na Uganda bannange nti Tanzania yesinga okubeera active pages zange insights. Yensi esinga okutula byenkola. So kyembadde gamba kikino nti kyali kinkakatako nnyo ogendayo ng'omuntu n'okubeera tuli musajja Afirikani kyampisawo. Era Abatanzania basanyuka nnyo kwataganako nabo ne bambuuza lwaki onotaze lwaki olitaze ne baganze kasita nkoze ki kasanze twagenda ddala paka Chato n'okumuziika n'awumula era Mukama mumuze mulembe. Awo wennyini abaana ba social media ne bateekamu Chameleon asosola atwala atya Palaso n'atatwala Wizo. Anti munaye oluusi n'ensawo naye yeepimira ensonga singa nali nsobola naye tutte baasi namba naye busobozi we nalina essaawa ezo. Actually Wizo yalina video shoot bamali bamaze okusasula ebima byabwe kuba ne Wizo kenyini yeesobola okukola ki okwetwala naye yali oli yafa okufa tebakuprogramming nti agenda kufa nkya ne weetegekera twagenda omukwatakwatamu nga teyetegese eno tukasuka. Palaso watambudde ne Chameleon watambudde ne Palaso naye biyitinga na social media mbugwe wasabye Diamond Platinum collabo. Palaso tebamutereddeyo kabega. Kakati ngenda bagaba ku bantu bano njamutegenja mwawule ebintu bibiri mwawule bakabaka n'abalangira. Nze sisabangako Diamond Platinum collabo silwakuba nti siyeetaaga okusobola kuba nti kine abantu aba bali mu ndowooza style nze nagenda mu kuziika tugeze kungubaga. Twagenda kungubaga era kikyaki tututte era n'omukungubaga netukoma twagenda project ya music. So siina bwe nasabira Diamond Platinum project era ne Palaso talina bwe yasaba project yonna twagenda kukungubaga era kikyatulawe tulira twetaaga okukola project tulidde ate nazo tuzikola. Bayo twakulabyeko ekikane nga bitambula wazzeeyo ku university kusoma. Kibi ki? Ogenda soma course? Nze ndi musoma international relations and diplomacy. Lwaki mu university zonna walonzeewo eyo? Kavenishi eri ku mutindo gwe ndayagala. Gwe lwaki oyambadde bbulu ate wali jjamba ya red. Buli omu abako nekyesiibe. No, wabwe nasiima wali convenient nange era ndi Cavendish University pursuing my bachelor degree of international relations and diplomacy. Chameleon ogenda soma budde ki? Soma bujola nsomesa abantu. Bagamba okusoma kuli nkozoma P1 n'osoma kuva saa 2 paka saa 11. Kati digital world ebigonza so nkusomera ne wange wakawe basigeze ku university kwenyini nenga okusoma nsoma bw'oyagala okugenda ku university genda obuze executive director ne ministry ni Jajja Joseph Mayanja tewanda nakulabye nja kuyita ne ku degree yange oli amasala ate bwe naba graduate ngenda kukola party nga 8 n'okukolewa Muzeeyi Mayanja ngende nkole y'abanamuuli bakwano bange mu penyini male nkole y'abayimbi male nkole y'abazonto bwenti Chameleon akasemberayo ddala politics yagwa TV yaffe eri kuki? TV yaffe ebintu bya Uganda mbimanyi bulungi nnyo bakusikaasikadde eno naye nga gamba station yo bweri yo television ewo kikwera ku channels bweri naye waliwo ebintu bye bansaba byenkyalina okukwasaganya okuleka nti ekifaananyi bakizaako bweri
bw'okera ku TV tojjako ate ndinda ku kipindi plan ekiteeka ku DSTV Go TV sijjamuwa mulimu muno gwalina gwa spark gusinga ogwange gukyali mutototo naye nga yo TV gyeri bakwano bange yo na television ate yo radio yakomawa radio station banseera goli agamba nti aguza radio station milioni 9 nembagamba olwenda era nga nfaaki ng'ate TV eri kamala oboozi n'ekifaananyi anti bakimanyi gwe Kamiri naye ate era nja kugamba nti buli kimu kigenda na mitendera slowly by slowly ne radio station ejja kujja